nkukikizaako nekugamba nti osiibye otya Sunday gamba etya banange kulika Easter webale kuyita mukwano mu nnaku nkulu ate era mukama webale kubeera nga ate akuumye ng'oli mulamu osiibye otya bamuta Sharita Mutawe era nga tubeerawo buli lwa Sunday essaawa zibeera 11 paka emu nenkujikizaako nti ate yo Sunday wedde twasobola kuba nga tukituusaako abeeyagala ennyo omwami Kalagala Geoffrey ng'agenda ne mukyala wali n'olususu olulungi gwe bayita Nakanwaji Florence wali eri ennamulonge walaba omukolo omwami bwe yaleeta ebintu ebingi. Waliwo investment gyoteekamu gali ngitaddemu kati nze Uganda gikashinga. Ate era munnange ne tusobola okuba nga tukutuusaako embaga y'omwami n'omukyala Baluyombo walaba bwe banyumya emboozi yaabwe n'omukolo gwabwe nagwo gwatambula bulungi. Olwaleero mu programu yo emikolo n'embaga tulina okwanjula kwa mirundi egyo ebiri era nga tulina omukyala gwe bayita Shifa Namugenyi kagenda n'omwami we Akram Katongole ate era nga tulina n'okwanjula k'omukyala gwe bayita Jalia Kashaka n'omwami we Wahab Adam naye n'omunnaye nga sinaba kutuusaako programu eyo n'omukolo gwaffe ogusooka. Tuli mu district y'Embarara era nga wano ye Boma Grounds wali Kinyana Mpindi n'amaka g'omwami n'omukyala Bakashaka bazadde ba Jalia. Wadde nga tuli Mbarara bazadde ba Jalia Baganda era nga okwanjula kwaffe tutandikidde ddala n'okuzaalibwa ng'obuwanga bwaffe bwe butambula wano mu Buganda. Azese ndashamini kakati okutwanguiza naffe neba nombadde nga ntiteerera kumuwala oyo gwokakasa nti ye mbugu wagamba okujja leero kino kye tugenda okukola olwaleero mu buwangwa obwamumwe kibaite okutta ekyama kakati twagala okutta ekyama n'omulenzi wetu mulabe omuteekeko akamuli omwawule ku balala obudde yono yeegonza nga yenna agenda okulongoosebwa omutima mulaba nga yenna atya nnyo agenda tulira bwoti olaba ennuulu ng'erijjudde kale kyewunyisa beekuba obw'amakati n'essinga n'okukiba banyumyaki kaakati mwanyinazi njagala oddemu okuwano bwoti ow'ekifaananyi njala kukube nga bakukwata bulungi ng'olyako kaakati tubuulire oyo yaliwa ku lwani twakwasa bawala bangi wano mu kisaakaate kyaffe oyo yaliwa era ku lwani kuba gwe nakugaba ne wa mwami Kalima temukujjukira ogwo omukolo ba kaakati mulangira nga tannayomba oyo yaliwa ku lwani. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mwami waffe mwala wange Jalia Nambogo. Abange ensonga obudde ya Jalia tuyongera dda takbira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yoyo gwolonze ku lwamwala wa Jalia Nambogo anaabakuma bulungi nga mukulu wange bwakumye hajjati tuli bamukisa nnyo toye hajjati Jalia yazaala omwana niyenze ni mukulu wange ate bwe twazaala omwana simanyi lwaki oba kyekyatugira wallahi omwana ntumutumaani Jalia kakati gwe gwotwala mu makamu maama waaki w'abaana kubanga oli mukulu wange amuyita ki mami lwansonga nona amuyita ki mami. Omwana wange Jalia ile naye kumi nawe mukulu omukolo guno gutambuzibwa ku mitendera 3 era nga ogusooka gwe gw'okutambulira mu buwanga bwa Buganda okuzaala omwana omulenzi Adam Wahab nga bwe tulaba kati ate ogwokubiri gwe gw'eddiini ey'abannaffe abasiraamu olwo n'ogwokusatu tujja kukulaba mu maaso awo era nga guno gujja kuba gugoberera ebyobuwangwa n'ennono eby'abannaffe abanyankole anti olw'okuba nti mwana mulenzi ayanjula munyankole nebe kwabanga kusaanusa nga gwa Kiwarabu era bw'obuzikanga otegere nti omubanu Hashimu omusajja omukuraishi ate omuwarabu kakati ebisaamusaamu bikwata kuwono tumanye bw'aba yegirambo tufune bwe tutikitetenkanya bw'aba wambugu era tufune bwe tukola ki bwe tukitetenkanya waliwo ayinza okwogera ebigambo bwe bayabiyogere. Sebo omukadde wange ntegeezebwa nti olwokuba tuli mu kasolya ng'ate taata waali taata kennyini
asengeka ensonga eyo. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Omuvubuka atukulembedde okujja mu maka muno ayitibwa Abdulwahab Adam amanya mugawidde nga mutabani wa Haji Adam Swaleh nga muzukulu wa Mzee Swaleh Balemeshi nga tuli basajja basiraamu. Mama azaala Abdulwahab ye Mariat Ndagire omumbeja Naliat Ndagire Begunya kutema kuyaweka ku mabere amambijja nga ye muwala wa Haji Sebandeke Muzungu agamba nti any mistake in art is a new design. Sometimes I see you and you don't know I am there. And I'm Nkujukiza mukwano nti ensangi zino crushing colors ze ziri ku mulembe. down inside. Kino kyeyoleka mu ntimba zetu zetulaba ennaku zino abatimbi bwe batandise okukozesa langi ez'enjawulo nga bwe kyeyolese ku mukolo gwa Jaliya. And all we find, that's what love is for. Gazebo tuzimanyidde nnyo ku mikolo gy'embaga wabula Jaliya yagitadde mu kwanjula nga wantu aw'enjawulo abaana bawaka naye kennyini bwe banaafukamira nga babuuza ku bagenyi baabwe. Ekifo we yateereddwa wamu ne natural green eyakyetoolodde bambi yayongedde okulabisa gazebo eno obulungi ennyo. Baby, that's what love is. Gazebo zijja mu langi za njawulo wabula mukwano ng'ayagadde okukozesa air white olina okugyongerako ebimuli ebigyongera obulamu nga Jaliya bwe yakoze. Jjukira nti white ategeeza butuukirivu, mu luzungu kye bayita purity. Olw'okuba nti mwana mulenzi Adam Wahab yazaaliddwa dda bw'ekyo singa yamuliisa obutereevu n'amulaga abataka n'abagenyi ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno. mwana ne muzibu ne mami wa mukubidde ejjamu ate si yamuzaala kati si maama we abe mama kati baweereza kampulire ampulire ebizire girema bazikulu baswalega sibawulira abalangira n'abambejjema nga basibawulira abazaana tebaliyo basamba banaava tebazze ati be baayonsa omulenzi oyo n'abawala nga be balumba ati salaamu warahmatullahi wabarakatu. Taata, bamaama, basenga, bakojja, ab'emikwano mwenna. Ffenna tutudde mwannyinazze. Ono ye mwami waffe olwamuwala wange Jaliya Nambogo. Abange mwongeranga n'ab'embogo mulimba. Obwedde ensonga yaffe y'abambogo. Nabadde nze nzingoloza tusanyuka empola y'abanaamali bangu. Kaakati ensonga oba ya Nambogo. Okakasa Nambogo awezeze 18. Wamaleka jjo lwetakoze birthday era alina olunaku lumu emyaka 18 yaliredde for marriage. Kale olwenzi nga lwagala ebifaananyi nalulinga olugendo okwesimba byobufuzi Enteekateeka ya Jaliya yabadde nnungi nnyo anti abaana bawaka babadde balina okubuuza ku bagenyi ng'omugenyi omukulu omwagalwa we amaze okulagibwa mu lujjudde.
alinga ali ku mucaka guzimani bade banamusangayo ebyasoda bulo tebirina fomula byabuukabuuka kakati abaana abo nabo kabakulamuseeko naye baaba aji nkwatira ku Hajati Mbugaro aji Musa nkwatira ku Hajati Mbugaro aja tuwebala omulimu ekyo sitokiyita kyangu ekiri awo eyo ttiimu ya kika kati gyotukoledde ab'embogo mukube engalo ekyo temukiyita kyangu